Abatuuze abakoseddwa bali ku byalo 7 nga byonna bisangibwa mu ggombolola y'Eggayaza mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Pulezidenti okukimanyaako kyaddiridde nnamwandu wa Rwanda Nyakairima amanyiddwa nga Patricia Linda Nyakairima okuyimiriza okuziika omukadde w'emyaka 97 Dimitria Nakyanzi ku ttaka erigambibwa nti lyali lya General Rwanda. Kino kyawaliriza Pulezidenti okuweereza Ssaabaminisita Nabbanja n'ekiwandiiko ekisuubiza nnamwandu nga gavumenti bwegenda okumuwa obuwumbi 11 asobole okwesonyiwa abatuuze. Kati Kasinje bwe yamala okukola ripooti ewa Pulezidenti, Pulezidenti n'agamba omukyala Nyakairima bamusasule. Era tuli mu nteekateeka gavumenti egenda kumusasula ssente ze. Ettaka okuli Enkayana liriko obugazi bwa square miles 3 era nga mu mwaka gw'ebyensimbi guno wakusooka asasulweko obuwumbi 3. Kati 2024 guno gwe tulimu bagenda muwaako biliyoni 3 ate teziri wala nnyo. Pulezidenti bwe yamubuuzizza olwedde okimanyi endagaano wagikola ne gavumenti ate lwaki ogaana abantu okuziika naga atabimanyi. Abamu ku batuuze abazze bagoba ku ttaka lino boogedde engeri gye baakosebwamu olw'okubundabunda okuviira ddala mu mwaka gwa 2022. Okuva mu mwaka gwa 2022 ettaka lino lyatandika okutataaganyizibwa okuviira ddala ku Gideon Kibirango n'okutuusa ddala ku mulembe guno oguliwo ogwa mukyala General Rwanda Nyakairima. Nze nambeemu ogenda okwawaabirwa ki mu kooti. Era nze ngamba nti n'ennyumba yange eyo banteekako magye okunzigyayo. Emmundu zaali 4 ne banzigyayo waggulu eyo n'abakozi bange ne bagamba nti tewalikola ki kugizimba. Era awo we nnakoma. Nabbanja asuubizza okuyita minisita w'ebyettaka okumalawo ebirumira byonna ku nsonga z'ettaka lino. Era ngenda mu ofiisi mpite minisita wa lands bwe mugamba nti kasooli ono ali mu luggya ate wa muntu mulala Mazima ekitegeeza temukkirizibwa kulima ku ttaka lyammwe. Tukitegedde nti gye buvuddeko nnamwandu wa Rwanda ono eragira ttulakita okusenda ebijja by'abantu bonna bye yasanga ku ttaka lino ebyaliko okuviira ddala mu mwaka ogwali 1964.